God will lead us by His grace. That He may use us. Even though how shall He make us do them? And where are you positioned? Yes, Amen. There are a lot of things that happen. Because maybe I've left the places. The church have become some people have left their positions. If we are the body of Christ, the church is the body of Christ. The church was God. Where does the population of the issue is, it means we have left our positions. The church begins well on it leaves its place. Paul left the place. I belong to Syria. I'm of the means there's some kind of backsliding. Yes, Amen. Backsliding. But less be courageous. As God is saying, position ourselves because He won't take you out. Say your position. Must be when you are in your position. Yes, Amen. Nagambye nti kirabika oli omuntu oli nagambye Mukama nti kirabika Mukama ndabika yenze kuba ekintu bwe kijja tosooka kukirowooleza mulala sooka nagamba nti Mukama onsaasire bwe mba nga yeyo katemba gwendi omwengere mala abalaba ne bajja nga mbabuzaabuza tukome mu bifo byaffe. Yes, omulungi yebaze. Ate era okuuma ekifo kyo. And maintain that position. Hallelujah. Amen. Singa buli muweereza oba buli mukristaayo oba buli muntu ali wano. All the ministers buli muntu ayimirira mu kifo kye n'akuuma ekifo kye. Basebe ne banyabo singa ekkanisa eri waggulu. Basebe ne banyabo singa omubiri gwa Kristo gugenda maaso. Kireetedde mayengo okutuka. Nebagala okutukanyawo okutukasuka. Kubanga waliwo abatayimiridde mu bifo oyinza okubeera mu kanisa ekyamazima ng'omutendereza atendereza naye ng'omwegayirizi yavadda mu kifo kye omwegayirizi yegayirira naye nga omubulizi w'ekigambo yavadda mu kifo kye. Yesu omulungi yebaze. Katonda tugamba nti tukomewo. So God is saying we position ourselves. Kituufu agenda tukulembera. Tagenda kukulemberera eyo gy'oli. Akugamba nti komawo. Yesu omulungi yebazibwe. Sigenda kugamba nti nze nange neemanyi. Naawe weemanyi. Buli muntu weemanyi. Omanyi assignment yo ne Katonda gye yakuwa. Omanyi obuweereza bwo butambula butya. Naye ng'ekyamazima obadde oseerete. Obadde oweddemu amaanyi. Oluguudo ovuddemu. Otandise kukola bupanya. Kitegeeza ofaanana ng'omuntu oli eyabadde anywa omwenge ate n'amala n'awuzika ng'abiseeko. Kati Katonda aba agenda kola ati. So how will God do it? Yesu omulungi yebaze. Amen. Katonda aba agenda kukola atya. What shall God do? Guno omwaka agenda kukulembera otya ng'olimu ebifo bibiri. This year how shall He lead us when you have two parts in you? Genda tusomereko. We can read. Tusomereko mu Eseza. Book of Esther. Sura esooka tutandikire ku 10. Esther chapter 1 from verse 10. Awo ku lunaku olw'omusanvu omwoyo gwa kabaka bwe gwasanyuka olw'omwenge n'alagira Mekumaani ne Bizusa ne Kalubona ne Bivusa ne Ababusa ne Zesali ne Karukasi abalaawe 7 abaaweerezanga mu maaso ga Akasulo kabaka okuleeta Vasuti Kadulubaali mu maaso ga kabaka ng'atikkidde enkule ey'obwakabaka okwolesa amawanga n'abakungu obulungi.
bulungi bwe kubanga yali mulungi okutunuulira. Naye Kadolwali Vasuti n'agaana okujooba ekiragiro kya kabaka bwe yamulagiriza Abalaawe. Kabaka kyeyava asunguwala ennyo, ekiruyi kye ne kibuukuuka. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Hallelujah. Amen.